akabi kaanya. Abaana b'omwami bwe baddayo eka ne bantemerera eri kitaabwe ebigambo nti nze nasindika mutabani we mu nnyanja era nti nze nasookaasooka abantu obugambo obwabatekemula emyoyo bwe bali bagezaako okujja ejjinja mu bumwa bw'empuku eryasaanikira abaana be. Oba n'abaana b'omwami bankonjera bino lwakutya kitaabwe oba lwakukwatirwa bujjo olw'abantu abampaananga ennyo mu nnyimba olw'okutta empologoma nange munange saamanya. Omwami bwe yawulira kino essuumu ne limutikka n'ampita ngende mubuulire nga bwe byabadde. Bannange ne baŋŋamba nti agendayo akati gegendayo omunnyonnyoleko nze nti weewaawo naagenda nti bakuyisa emboga. Munnange saalwa nga nessa mu kkubo. Mbatambuddeko akabanga nensanga omuvubuka nga mmanyi naŋŋamba nti togenda mbuga, omwami mulese aswakidde kubanga bamugambye nti mbugwe watta abatabani be era alayidde nti bwe mugoolekanya olivvu. Nali nkyalimu akakunkuna ajja okukammalako ye musajja omukulu eyatusanga nga tukyayimiridde awo. Munnange bwe yamulengera ng'ajja n'agamba nti kakati katusirike obuuze oyo omusajja oyo owulire byagamba kasita ffe byatusanze wano tolowooza nti nno tulidde kyama kimu. Omusajja bwe yatutuukako ne mulamusa ne mubuuza byawulidde naŋŋamba nti nva ku mbuga eyo naye omwami aswakidde bulala bwe waliwo omulenzi eyassa abaana be mulesa amutumizza naye omwana mulenzi oyo mba kumumanya nandimulabudde n'atagendayo leero kubanga bwe kamutanda n'amala amugwa mu ngalo nga ye mufa alabise. Bwe yatukuba enkoona munnange n'agamba nti obiwulidde nga nkyusa kuddaka. Olwadde eka nga ŋŋenda ku kiriri kyange nga ndowooza baana b'omwami gye bavudde bannimirira nga banjogerako ebyalere. Ekyeggulo baakirya simanyi era abakulu baalowooza nti ndi mulwadde naye emikolo n'emmeeya bo baamanya ensonga eyali ebbise emmeeme yange. Enkeera nali ndi awo njota akasana mu luggya mu kiseera akasana we kawoomerera ennyo aboosi kubanga omubiri gwonna gwali gujjudde empewo. Ababaka b'omwami ne batuuka nga banzirukidde. Nange nensitukiramu anti ekijja omanyi ne bantwala Kiyumba anaagwa n'ekisubi ku liiso nga seesiikidde na kawanda ng'olugero bwe lugamba. Bwe natuusibwa mu maaso g'omwami n'alagira mbu bansembeze wali waali. Olwo ng'alabikira ddala ekkonda limuboyaanako nnyo mu mmeeme ye. Mbanzembera nga sinnamutuukirira n'ambuuza nti lwaki nakuyise eggulu okujja wano n'onnyooma n'otojja? Mba sinnaba nakumuddamu nankunukkiriza Sebampacca oluyi mumba yemale eggoga ku mwoyo. Nze nno munnange n'endwewoma. Oluyi lw'omwami balwewoma. Oteekangawo buteesi ne akukuba balwewoma. Naye omwami olw'okubanga yawuuba nnyo omukono mu kwagala okumpujja oluyi olw'amaanyi ye kwe kuneguka. Yaneguka n'agwa. Sikeeka ndakampiginya. Omwami yaneguka ku ntebe n'agwa ne yeewuttula ennume y'ekigo erivo. Era bannange asaana kufa bufi. Ali omeggula omwami ennume y'ekigwa mu bantu be olabe bw'ataakutte. Munnange omwami yaneguka n'agwa ne yeekuba ennume y'ekigo. Ndowooza luba kunkwatako oluyi olwo lwandinkwasizza ne kanzunzu. Bwe yava wansi awo n'aswakirira ddala n'alagira omumbowa nti mufumite oyo afe. Nze atya okunkuba ennume y'ekigo. Olaba ttampologoma. Ati gwe kannakampiginya. Munnange omumbowa yali aneesuddeko akabanga abatannatuukiriza mwami kyamulagidde akasajja aliwawo akasajja akaakula akakankada. Kankada si kigambo kya Luyaaye ojjo nkiwulira mu bavubuka nga manyi kyalo. Akasajja akakankada ne kayimirira ne koogera mu ddoboozi ekkangufu nga koolekedde omumbowa nti wamma sookooleke wamma. Ate ne kakyukira omwami ne kamugamba nti ssebo Ssaalongo ekigambo ky'olagidde nkiwulidde weewaawo. Naye ssebo omuntu ayinza atya okuttibwa nga tawezezza? Jjajjaawo namulaba teyakola kiringa kino.
ate ne kitaawo namulaba naye yeewala ebbala eriringa lino mu bulamu bwe. Oba ng'oyagala abantu bo okukwesiga nti oli w'amazima, leeta abaana bo bawoze n'omuvubuka ono gumusinze olwo alyoka afe. Omwami n'abwatuka ng'eraddu nti, olowooza emmombo ze yeyinza okutuuza abaana bange mu bigambo nga nange nkyaliwo? Kasajja kato nti yee, oba ng'oyagala abantu bo ffenna tukuwadde ng'ow'amazima. Pyati n'anjegeka eriiso lye nawulira nga mpagula limpitamu. We nali nyimiridde singa waliwo akannya kandimize. We yali mambulako n'alisimba akasajja kali nga bw'awuukeera. Ddaaki nga wayiseewo akaseera n'agenda ng'assa amaaso ge mpola mpola okutuusa lwe gafiira ku ttaka. Awo n'agamba, kale musonyiye agende. Mba nkyali awo ntangaaliridde, abantu bangi ne bandaga obubonero n'emikono n'emimwa nti genda ate olinda ki? Nange seefuula nswaswa eteyanula nga myansa nga ndagaka. Bwe natuuka mu kkubo ne ndyoka ntegeera nga mponedde watono awaalemekkera okubuuka. Nze okulabikako eka kyekyawanula emitima bonna egyali gibeewanise, kubanga bonna baalowooleza ddala nti siireme kutuukibwako kabi omwami nga bwe yali yeesaze ati akajegere. Ku olwo akawungeezi twali tunyumya ne mmeeya n'emikolo mu kayu kaffe. Mmeeya n'ajjukira nti yesonga mbadde neerabidde, oba mbadde neerabidde ntya? Ko mikolo nti weerabidde ki? Ko ye nti neerabidde okutegeeza ono nga Mirembe bwe yamutumidde. So nno ate wamma ng'amutumira bulijjo ate nze munange ne mbyerabira. Leero ndyose ne nzijukira. Nzijukidde. Nze kwe kumubuuza nti Mirembe ki oyo eyantumidde gwe simanyi? Mikolo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera nga bw'agamba nti gwe tomanyi muwala w'embuga olulala gwe mmeeya erinnya? Nze kwe kubuuza mmeeya nti naddala omuntu gwe situmirangako yantumira atya? Ekyo teyakiddamu, wabula ate kumbuuza obubuuza ekirala nti mbuulira gwe bwe mba muddemu ntya? Yalaba simunyeze ng'agamba nti nze nja kumugamba nti naawe wamutumidde nnyo. Nali ngenda okumuwakanya, Mikolo n'asuulawo emboozi endala nga bw'aseka, nga bino babizibiikiriza. Ekyandowoozesa ne leero nti be baasooka okwetumiriza eri Mirembe nga baagala twagalane, kubanga omuwala oyo ne mmeeya nga gubasaza mu kabo, ate ng'okusinziira ku njogera ya mmeeya bulijjo yalabikanga ng'omuwala oyo amunjagaliza.